Abantu abatannategereka mu katawuni k'Embalala mukono mu ggombolola y'Ennama bawadde munnamawulire Moses Sserumaga ne famire y'obutwa. Kigambwa nti obutwa buno bamuweeredde mu mazzi mu kyalo Nalumansi Patricia ge yakimye okuva ku taapo. Awo bakoseddwa mu n'omwana waabwe Jola mu Mayengo Kimbowa. Ate omwana ajjaba bulungi kuba ekiro yabadde bubi nnyo naye kati si yali obubi nnyo. Nalumansi agamba kirabika obutwa buno bamuteeredde mu mazzi kubanga emmere yagifumbidde munda mu nnyumba wabula olwamaze okulya ne batandika okutanaka. Mu mazzi oludde oli yanywedde caayi twalidde emmere naye nga amazzi ge gamu agaafumba. Ye munnamawulire Sserumaga atunnyonnyodde embeera kwe yavudde okutabuka era nti ye teyalidde kyaggula olw'obukowu wabula yanywedde caayi gwe baafumye n'amazzi omukyala gagamba nti gandibange bataddemu obutwa. Mwaka bwavudde mu mazzi omukyala nga adde aterolekera amazzi wabweru ebidomola nga birika wabweru n'agenda akola emirimu emirala. Bano amangu ddala baddusiddwa mu ddwaliro lya Shifawu Lilian Medical Clinic Embalala era ng'abamu ku bantu baabwe bagenzeyo ng'abatuuze bavumiridde ekikolwa kino. okusinga okufiiriza ate abangi kati ote omwana omuto muno muto aba akoze eki. Yatwaliddwa lino Kalungi Ruth akasiza nga famire eno bwe yalidde obutwa kyokka n'ategeeza tibakyanoonyereza ekika ky'obutwa. David Musikalyankolo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.